Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Tugaleesa okukwagala nnyo yonna gy'osinziira okubanga otulaba n'okutuwuliriza. Weebale nnyo, weebalire ddala kitundu kyakuna. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo olunaku olwaleero okubanga ate tulabye mu mwezi omupya. Kitiibwa kyo n'amateeka n'omutukuvu tugomanye Kristo Yesu omwana Katonda atusabidde. Amiina. Kakati agamba nti era ensonga za Pastor Apostle John Mulinde Bishop Kiganda zafukaga Namulanda gagembwa gabeera mabeera teziggwayo era buli omu alina view eyiye ng'omuntu yeroogera kuba ku view yo evyo ya anja gikuwofulayi sebondeka ndeka otidde engolo kakati sebo omusumba Mulinde yavayo n'akyatuuza mulwalo ne mu conference abannamawulire nga wayawukanye n'omukyala official mwabiraba n'akatambyako mwakalaba kati waliwo abakkaanya naye wali abatakkaanya naye abo bagamba nti oyo omukyala gwayawukana naye yapapa era Mukama yayita mu bubaka obw'enjawulo obulabula ng'ayita mu bantu naye abakulu mu tebawabulwa obubaka obumu nga abukasuka mu kisero n'aterekeeyo yabusenza kati nga kikere so n'atawuliriza ddoboozi lya Katonda si yali omuntu omutuufu tewala yajja n'akola byonna bye yakola yavulugu n'ebyogerwa ali Bishop tumanyi nawe obimanyi ebya Bishop Kiganda nawe obitegeera bulungi nnyo so babayo ne baatula mu lujjudde abamu kyabakuba walengayi bano bakabona kwenulevo lwaki ate balogera bati laba nedda sitaani asobola okutega ekipapula ate nga kituufu sitaani asobola okutega omuntu kyokiri omuntu oyo n'ajja mu bulamu bwo naye ng'azze kukusuula kulumya mutwe kituufu so ayinza okuba nga baawabulwanga naye nga tebakola ki bawuliriza kati era oyo Pastor Judy yavayo n'ayogera mwasasima yagamba Matayo nti Matayo akwata abakazi bokka era nammwe abasajja mu abali mu conference muli mulina abantu ebbali lwaki bakazi bamwe tebanoba saera bakazi bokka be bakola ensobi abasajja temukola ndowooza wali abadde baavaayo ne bamugambako nti lwaki mukulu olwakutenda okukomagana nsambya esegede olwakutenda okudduka toyita nawamu odokimanyi tukwata luno notuuka n'amayo n'oyitawo oyita buwesi kakati ozadde bamukomako aganji mukulu bali bawe agamba ekyataako musirikira temugeza kuŋŋambako ebyo bo bakikola bakimanyi bakimanyi kyebakola press conference gye bayita baali batongoza divorce kikuba kyebakola kati buli omu agenda kuba nga yekwasa mukazi wange mulogo mukazi wange waali mukazi wange yakunzita mukitegere teweebuuza ku Mukama abakazi abali mu Uganda muno mwonna tugeze bali miliyoni nga 10 n'olundamu oyo kitegeeza yali oyo yali atuukiridde guma naye lwaki gw'okaaba nnyo ate banno basomesa nobagamba Katonda akyawa divorce omusajja okwewanaale kusonyiwa Mukama ajja musonyiwa ate munnaye bamuyita tatya ddenja awali agaduduma awo asinga okwagala egeserera mwagwa awa kale leka tukuwe Gerard mukuye awanda muliro muzibu nnyo eri abasumba abo ababiri eri n'abalala
kituufu nnyo nedda Bayibuli yagamba omwawukana toddamu sigala nga bwoli kujawo ng'oli afudde awo olina galanti naye wano kiki ekyo ekibaawo ekitasobola kusolopingibwa ate omukazi ayagala kuntemu ayagala kumpa butoowa waliwo ensonga lwaki akikola lwaki totubuulira nsonga n'ogisirikira kakati nawe olaba anjula tubyogere muzeeki bawegirati manya diŋŋana ebigambo by'omukulu kayiba birungi ekituufu okubanga ate bw'obidiŋŋana tumuwe dakika bibiri tusobola okatuulira mmwe temunsuubira nti wayinza okubaawo issue ne sigyadressinga eyo ey'obufumbo eyo gye nayogeddeko gye muwulira mugamba naye musumba ekizibu naye ayingira mu ntalo nze si nze nyingira mu ntalo ze zinyingiramu nze ndi mulwanyi I am at the battlefield mwekyo mukimanye era gwe beera wano on risk kweze ensonga temumbuulira mwe temumbuulira buli mulembe Katonda alekawo eddoboozi ensi teyinza kwonooneka bwetyo ne mulonkinga divorce nolowooza mbw ensi yonna egenda kusirika nga mulonkinga divorce tosobola mbu all pastors gathered ne balonkinga whatever tewali wadde ensonga gy'oyinza kuwa nkugambye ne bw'aba omukazi yabadde akutuka n'omugwa ne baguleeta poliisi ekola ogwayo tosobola kulonkinga divorce ne kibeera kyaffe ffenna your problems are yours abakazi bali miliyoni 2 ekyakuwa matusaaya atuga gw'omanyi ffe tuba twazanya paati yaffe ne tukolera embaga ne tukuwerekera ne tukuwa ebyokwanjula ne tukubeererawo kaakati gwe kapaati kaako okufuga bwe kakulemerera totuddira ffe tutuuka wali ne tulayira ne batugamba bw'osirika sirikiranga ddala kidire eriyo ba tekireme kubaawo ne bwe ndiba nsimattuse busimattuse nga divine yabadde antema ne neewoma temugenda kumanya ngenda kuyiyanga eri yange nange gye twetuga byaffe tugende mugiyena lumu naye tetusobola kulonkinga bunafu bwaffe tetusobola gitongoza nga doctrine what ne bweba nsonga ki ne bwaba yakusuula mu nnyanja gonya neekumira naye neekutwala ku lusalosalo neekusesema wali bepo bw'okomawo manya nti gwe wasaawa bii tetuyinza kutongoza kintu kusinziira ku buzibu bwo tubulonkinga ne tubayita mujje ate bajje batya. Marriage is a voluntary union of one man and one woman for life to the exclusion of others. Don't include us. Pastor Gerard mukuye agate musa musirisa. Ye mulwanyi fighter ali ku battlefield. Olutalo lwa muyingiddemu. Si yayingidde mu lutalo biri bizibu byammwe mu byemaye lwaki obitugattamu ffenna omanya akasinza okunsisa niba bali kutukisa mukuwa ne bamusanga nagwo poliisi ekola ogugwe ogw'okumunjako omuguwa bizibu byammwe banoonyereze ng'omukwano gusigale nga gukyagenda mu maaso kana nga tekiri ku ggwe maye byangu byogera naye kikubeereko muganda wange ogira nakugwe kenyini onoba oyinza osambagala okimanyi gwe kenyini onoba wanobyedo omulabe ng'ali kutabula mu kikopo otutwa oite poliisi mutwala obutwa naye kati ffe katusigaleyo mama abaana bayibuli egamba Katonda kyagasse kakati tusigale ffena toddamu kumpa butwa Uluna ajja kuwa kyoji kya mummi. Kulo taja tatawana. Taja uluno toja nategeera. Bwe kiri. Ojagera. Kalona kwande chachi otegedde bate. Ede bwe mayi nengeri jakolashi? Yabira bamu. Jategeramu ensonga eno naye nze badde nsaba abasumba ensonga bazikomyawo. Nezongera tuswaza ngaffe abakkiriza. Kituufu. Ene kirala ndagano yammwe. Okuba kati guno mulembe mufu nti sitaani era alwanyisa bufumbo.
nkantu katono kati kasitani akageza mu maaso gabo kazumburukuka na akageza aba pointingira ku divorce tewali walala wow reconciliation tagisongako wano nakulaga ensobi zonna zazakola natandika okuleeta ekiri emabega waazo okimanyi kali akantu keyakola yali ategeeza kino ate olaba nze mwetegereza omuntu ono lwakusirika nasindika nga bali abali mikwano gya yobo nebakwetoloola nebakuwa advise muganda wange wotejjeko kibambulira kita na kibambulira owedde oyese mukazi kankubuulire wawasa mutuju yennyini awedde emirimu nanze simanya kumanya yo obaddewo otya naye liba naye kibuuzo press conference yali yeetagisa press conference yalinga ayogera eri ensi singa actually ensi tosa ginyonyola n'entegeera bayokoze ebintu byabwe nibakita ekizibu ekyo babitamu babusumba bonna baaliwo tabu yali awo at least singa they were off cameras nebabyogeramu nga off camera kankubuulire essaawa zino tolowooza nga ndiwali off camera naye maama abaana bajja ne kamera ku masaati ng'amapeesa at least akwata audio nangira eddoboozi ebyo byalikomye eyo era noyita bannamawulire bonna actually negaba public pastor ayanyiza ensonga alisi yaligenze eri ekkanisa gyasumba abanaaye ono yali mami wammwe naye ensonga eri weeti ne weeti bwekiri nedda amanyi kakati bano betusumba bayinza okuba bali ku saidi eri kati kanzoka ngendeko mu bakulu bannange bakulu bannange ate kati waliwo n'abakiyitamu okitegeera kati bo balinako ku knowledge kututulira mulimu abakiyitamu ne bakiwangula ogwanga P7 togenda kuyagwa P7 genda kweyayita kikulimba ezasi agenda kugamba byakusuula ebisobola okusuula n'ebisobola okuleetera okuwangula tabirina oyo mbadde manyi kati abamumanyirivu nnyo abamanyi emitawaana oyagala kolaki yagala kuwangula oba oyagala kumanya bigenda kusuula ate kati ebyokunsuula tikye njagala nze njagala onnyamba empiseewo ntya wano genda kooli eyayitawo kati oyo teyayitawo oyo teyayitawo muntu amala ofuna F4 kati obogera mwebuuzaako ki nti otoloka otya mu kiraasi tamanya omugaa lwaki waggwa ate ebimu agenda kulimba byali bizibu azadde tebasasulanga fiizi mu budde ate simanyi kuolwa omutwe gwanumanganga buli lunaku genda akoole ogenda naye muganda wakikola otya okuyita gamba muganda si byangu omukaaga nga nze nsoma ekitabo paka 12 bwekiri kati oli eyagwa ajja gamba school physics muzibu bwe nagezangako omusomawo enti nga ndaba bajjajja bafe abaafu nga bali mu physics nambizingako era nze omwana wange sabamukkiriza soma physics bino ebintu byetusomesa byabazungu byebitebina bigera tutwala kati ekiyenje kibika amagi 8 kintwalewa alakuza mu ebyo ogera nga butuufu eno kaliculamu eriwo akubye bulooka asinga niweddira mu bulooka omala kufuna opportunity yeetaaga empapula nogamba singa nalemerako tomanya wandibaddewo obuwanguzi wekataligirya lumala eyo yandibiika amasumba amagi gennyini otagirya at least ebiika amasumba akiri ato agoogalya nebiikayo amalala kati simanyi kanisa oba oluusi tubulamu guidance y'omwoyo omutukuvu oba oluusi tutambula nnyo ku emotion zaffe zino ennaku zino ekyamazima kyo
uno mulembe nge oba technology yalese mitawana se akubuli kaso kati social media ye kooti emala buli simu kukwanika lokangwe n'oluganda yennyini asobola okusanga nga tannakuyamba asooka kukodinga n'akateekayo likes gwe mwana zaleeta obuzibu ateekayo mwana agamba sabire pasita waffe naye nga akataddeyo social media batujikuta eringa efuse Kristo waffe ennaku zekati esinga ne Kristo ensonga ze twali tutte wa Kristo kale tusooka zireeta mu social media kati for sure ekyo nze nganze kale nganze omuntu okujja mu kamera be ate kasita okwata family issue noziteeka public g'owedde owemazeemu nyumva n'ababadde bakulwanyisa baba bafunye ekyokulwanyisa atomanyi ekiri awo awo kati sitaani atambuza kigere wali ebintu byetukola nga tetusoose kusooka kulowoozaamu nokera bukezi n'okikola ku majja naye ate nekikufukira olunnabe ate kino kituwa ekyokuyiga topapa naddala ku ereno gyendaba eya social media topapa twakuba omulabye alina akabina mulungi topapa ganange sitaani ate yasinga okustaginga abagwa mu byeweetaaga abalina requirements gwe zoolaba nti zeweetaaga basitaginga mu maaso awo ennaku zino kati ekisinza oleeta obuzibu omwoyo wa Mukama tumulimitinga ate ozaani yali abimanya ennyo tewali tewali yali amanyi abali babimanyiko batono nnyo ate nga tebabimanyi mu details manyi bayawukana naye kakati yakubawo ensonga simanyi yayagakonzita simanyi baana babiri sibabe simanyi biki simanyi okimanyi waliyo abensi nga omukazi ayagala mutta nga n'abaana bonna sibabe n'atajja mu mawulire nakisotingira eyo nekigwa ne baawukana namu ekyamazima bukya kale ntandika okubeerawo sirabangako ng'ogyeko bino bitwasayo sirabangako omuntu munayenayina kuwaba abanene n'avaayo mu lwatu nsumba waliwo kati yamutomeza nsumba mulinde ngeri gye mumanyiimu tatakisobola kujja public mawulire waliwo kati yamutomeza katuyite basumba banaffe bonna babeerewo tukole press conference biki ekyo kijja kuyamba okiriyalinga erinnya lyo lalalala kati ennaku zino tuli about kiriyalingiwa nneemu tukuze erinnya naye singa yali ye n'omwoyo omutukuvu babiri yatasobola mugayita bannamawulire nze mbadde bujjo mulaba waliwo yamutomeza ekyo ekintu waliwo yakimuyingizaamu okukola waatyo jjukira eyo yonna gye babadde bakola process ya divorce tibadde mabega wa gundi wakateri kyo kituufu nga teri amanyi era byonna yabikubyewo kati ate nagenda owulira ate simanyi bamugjeyo ate simanyi naye kanisa weetyo omulembe gwogweguwe gutoguli naye ate Judy Gerard baba ate ye baaba tasinika akuba yabagambye eyo mwakoze divorce launch bayagala bonna nga yebali awo temutuyingiza mu kintu kyammwe mbu mwogere ku lw'ekkanisa mufe n'eki mufe n'emigugu gyammwe kati awo manyi kati waliwo otukesa noegi kino gakasinga nasirika kyamukoseza nno lwakuguma bombi bombi tekyabayisiza bulungi ate abaana bano bazi ne bata wala akatambika n'ak'omusumba k'eddakiika 11 bakata ate abaana bakafuna bakajja ku mukutu gwabwe ogwa simanyi 93
kali kama losasana balaba tekaja kola bulungi kakuba ebituli aye mubakajja kyokka abaana bafuna ddashi bafuna dda kopi so balina okwegendereza midi eno mbi nnyo waliwo ensonga ezimu nga tolina zitwala mu midi infact baligenze mu basumba nga abasumba balina obukiiko osimanyi Kampala Pastors Fellowship biki ebyo baligenze omwo nyasharingako n'abasumba bannaga bannaye ensonga wete newete omukazi twawukanye era we muwulira temulowooza nti nakita okusinga okujja public Uganda wano public yo ati awo waliwo kyetuyita public opinion ne God's opinion abaana batandise okwogera ebigambo babutuddemu nnyo naye tumusabire muzeeyi mawulire si malungi ekira waba akufuna muntu mulala kati yegendereze tegere ti kati eri yalinnyibwa ya sitaani yagirya nga tamanyi kati ye yefuuse yatuuka mu lubuto nefuuka ebikwanso eri kufumita kati alina okwegendereza waaba nga awulira kuba muntu alina omusaayi ozamugaana waba yakoze ayagadde naye okwegendereza okubanga sitaani ye talese kubala ayinza okuddamu n'amubala paati kati paati tuwa n'amuleeta n'akola ekiri waasi ng'era naye akola ki bajaga katiraba kafuuse kaze kyalina okwegendera nekira abasumba bannaye temubeera na full authority emukkirizangako sometimes advice abantu abo bemunyooma abo tobeera naye bantu abamu gwe banoonya Katonda wakuba tebeeraga omuntu anoonya Katonda wakuba tagenda kujja ku kizindaalo tabeera ku butuuti manyife bwe tulaba abeera nnyo katuuti mbuli anoonya Katonda iba nkubule wali abantu abalina enkolagana ne Katonda nga tosaana musuubiriza kati Katonda asomuwa obubaka n'ojerega nomuyisaamu amaaso nogakati gwe asha gwe Katonda alekenze omusajja yafukibwa kama ntambudde naye emyaka 2 tutambudde ne mukama gwabandika nokukebera Katonda sakuleka nze nayogera naawe obuzibu abasumba bannaye basumba bokka nina abaweereza omubiri gwa Kristo ekyo kyajja kigenge kiridde tekitulese waggulu kitukubye ogenda okuddamu akatega nga kalisinga nawuliriza naye nga kyamanyi ku nsi kunene oba mufa abooluganda ekigambo kunenya ku muntu bannanga abantu baagala oba egamba obanga oba omukutte mu ki nomugamba mu message emulabula ekireeta ekyo abaweereza ennaku zino beetegako nnyo olugo beetegako nnyo olugo lwabwe nti akukuba entiisa niwoba ofunye message noti engeri gy'oyinza omwapulokinga bali unreachable neeyisa zaabwe bike kakati tugeze nga Kayanja zova eno nti olina message otandikirawa olugo oluli awo ogenda lubuuka otya kati mulimu ne mu church nga n'abaweereza ngayinza nomumalako omwezi nga tayogeddeko naye n'omwaka naye nga mukaasa omuwa obubaka kati gwonyaga nze akoze ebyamagero bino ringire kanisa mwendi gyenkulembera Katonda asobola okukwera okuwa obubaka asha kati asha oyo newagamba olugo olwo lwateekawo tebalinja akola musumba alina obubaka bamugamba nti waliwo wano asha mbu Mukama yamwadde obubaka bwo n'engeri gye baleetamu speech eyo tagira asha ki situmanyi nalinnya okita beerowoza ayagala omuntu ali ku levo ye oba amusingako bw'aleeta obubaka naye kati omuntu ali ku levo yo kizibu okumusanga nga akusabira abatannaba nabo malayo nga yabukoze dda oba bwakugaba oziba sente nga maze ziwayalinga okitegeera kati omuntu ali ku levo yo kizibu omusanga nga akusabira
naye bano abali wansi bano boyisaamu amaaso babeerayo bambi nga beegayira kuba abasumba baabwe. Ekituufu. Naye abasumba tebabawa budde. Zo z'olaba nti zo ze era zibayita bulanda. Vawa. Kale twala Kristo nga tetunava wano eno asobole okuyamba obulamu bwo ate naawe n'amaka go naawe atanaba kujja eno jangu ng'olina Kristo asobole okukuyamba muganda wange twale bulanda ng'ezo. Gamba Yesu kwebaza olunaku lwayo ankude ekigambo enjatula n'akamwa kange era omulokozi wange era omununuzi wange neje ngenda okufumbirwa okuwasa nange ali mu bufumbo otuyambe nyweze olunaku olusembayo mu Kristo Yesu. Amina era amina. Kale katwetolemuko katono wetudda tugenda kulaba n'ekitundu kijja kubeera kya 5 tugenda kuba nga tuyingira mu nsi ey'ebirooto n'okwolesebwa. Baire bulungi ate era mwiraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.